Malamusiza kunyawula ibadde Delta TV. Nyina ddoboozi Lutaaya Andrew. Kye kyasinze okusikiriza n'ogamba nedda ekimala kaŋŋende mbeere nga nnoonya. Ndi positive era njagala ndi positive. Kati gwe kuddagala. Ndi ku ddagala. Ate singa n'abeerayo ng'era ali positive nga bw'otugambye naye nga tayagala kuzaala mwana. Waba ali positive at least aŋŋamba ati newampayo akaana kamu. Omukyala yandikwagadde atya? Omukazi omuyonjo oba mulungi nnyo n'oba nga oli muddugavu ng'oli otya n'oba waliiso limu ng'oli muyonjo n'omutamiivu nze simwetaaga. Ddagala emyaka kuva kw'emeka paka kw'emeka? 24 paka 45. Bw'abaayo ow'enkaaga ng'alyoke? Ow'enkaaga bambi kati oyaba akooye. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwo ofune n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. N'omulundi omulala neera tukomyewo ne puroguraamu yammwe zuula omuntu yo gye musinza okuba nga mwagala gye musinza okuba nga mufokasingako. Olunaku olwaleero tulina omugenyi waffe omulala natte Jesse tugenda kuba nga tuwayawayamu naye atubuulire byatandika bitya yabiraba atya yajjewa confidence n'agamba nange ndabye ku Delta TV nga bafunye bye basinga okuba nga baagala nange kambeere nga mbanoonyaako oba oli awo bayinza okuyisaawo ensonga yange nange nga ndabike nti nfuna omukyala ow'ekirooto kyo. Olwaleero nno mwami wabula nga tunabagenda okumwami oyo okubanga atubuuzaako mwe abalabi ba Delta TV. Ngenda kubanga mbajjukiza nti bw'oba oli eyo wenna omulabi wa Delta TV ng'oyagala okulanga naffe wulira emirembe okuba nga otunoonyako ku Muganzirwazza Katwe gwe wenna ayagala okuzuula omuntu wo wulira emirembe okuba nga otunoonyako totya mmwe abali emitala w'amayanja kino ekintu nno mukyetaaga nnyo bannaye abantu bafuna ebyaddala wabula okubirizibwa okulabikako obulungi si wali awo labika bulungi weeteeketeeke bulungi era nga mpozi kyoyagala okitegeeza ddala mukubirizibwa okujja nga munyumye ebyaddala nga mulabikako bulungi si mu bubi. Kale nno ngenda kuba nga nkugatta ku mwana w'obulenzi abeere nga ababuuzaako tuwayewayeemu naye atubuulire kyasinga okuba nga ayagala okufuna ku Delta TV tukole.
Musanyufu okukulaba ssebo. Nange okusinga madam. Oli bulungi? Ndi bulungi. Ogamba oki? Ndi bulungi. Bulamu bulungi? Bulamu buli awo tubwe buti. Butyo butyo. Mukama mulungi ajja bufuula bulungi nnyo. Nyongezaako ku ddoboozi. Buuza ku mulabi wa Delta TV. Mbalamusizaako nnyo abalabi ba Delta TV. Amanya n'eddoboozi. Nyongerako ku ddoboozi. Tofaayo. Feel free, Mbalamusizaako nnyo abalabi ba Delta TV. Nyina ddoboozi Lutaaya Andrew. Yes, Lutaaya. Naaviridde mu Wakiso. Viridde Wakiso. Yes. Nansana kiri mu Wakiso. Yes. Kakati soko tubuulire byatandika bitya, wasazeewo otya, bye wafunye amaanyi n'ogamba akanoonye ku Delta TV. Byatandika bitya? First of all, sigamba nti oba sibaako na muntu, nali mbaddeko n'omuntu. Naye emyaka mingi, myaka giyiseewoko. Kati Delta TV ntera ogiraba ge mazima. Naye nga especially mutera nnyo okulaganya nnyo bakyala okusinga. Bale kulaba Delta TV. Amina. Naye mutera nnyo olaga bakyala okusinga naye ne ŋŋamba nga ebino ebintu gye binsumbuyeemu na byansumbuwa n'essuka ne mbivaako. Ne ngumiikiriza kuba abajja oli akulimba. Lwaki balimba bakola ebintu? Abamu baba balimba oli agamba nti sirina naye ng'ayinanga dazini nnamba. Dazini y'abasajja? Y'abasajja n'okusoba. Nasooka ne mbyesonyiwa. Ne ŋŋamba nti ogira Delta TV naye ne ŋŋamba bano abagendayo nabo bantu newankubadde omuntu wakulaba ku media. Ku media wonna baba bakulabye bakogerera bingi. Abakumanyi oba batakumanyi n'abakumanyi bonna boogera. Olwa boogera agamba ki ekyamututte eyo naye waliwo embeera ekusukkako. Yes. Abantu bano bakyaki era atya abaako bizibu. Nasalawo n'akamba noonyeeko. Endeyo obaolyawo nange nyanje ensonga zange eri abalungi abali eyo. Yes. Kale tukwaniriza akati weebale kujja. Twagala kutandikirawo mpolampola bwe tuwayawayaamu ombuulire byatandika bitya, wasazeewo n'ogamba nti akangende ku Delta TV. Nze njagala kufuna lava. Yes. Wow. Feel free. Wadde obugalo. Naye ng'oli munakuwavu. Tonakuwala. Njagala kufuna. Bintu bisobola okutereera. Okimanyi? Bisobola. Bulungi nnyo nga Katonda akyaliyo ate nga talikyuka. Alisigala Katonda. Things can turn around for the good. Bisobola okukyuka ku lw'obulungi. Owulire? Kati wulire emirembe mu mutima. Feel at peace. Ekyasinga okubonyaabonya kubanga ndaba mmeme ye eri wansi. Ekyasinga okunsumbuwa n'olandisitresiti nti omuntu gw'oyagala oli akulimba nti oba nkwagala nga kwagalawo kasenteko oba busente bwo. Ekyamazima nali asizzaako. Bakyala nga bameka? Nakasizzaako mukyala omu. Wazaalayo n'okubaana? Omu ninaera omwana omu. Olina omukyala omu n'omwana omu? Omwana omu. Omwana ddotawo ali myaka nga 6? Yes. Ali myaka 6. Maama yagenda naye, maama yamugabira omwami omulala akyali kitya? Wabula alabika yagenda naye amasimu yagajjako, yatwala omwana wange bamuntwalako amasimu n'agajjirako ddala. Omunoonyeze ddala kati tetufunye ekyansi ya TV. Nze si gwe nnoonya. Omwana wo wankulaba ennaku ekuliko ey'amwana. Sinoonya oli mukazi yanzalira mwana. Singa bwenze ndi positive. Tugenda tuukayo tugende mpolampola tofaayo.
kati njagala just muntu nga kakati tubadde tukyali ku ddota kakati omwana toddangamu bawuliza essimu zaavaako essimu yaziggyako zonna baali Masaka Kyotera Laakayi yaliwo yo 40 Mutoolo ojja kusaba Mukama ajja kuwa omwana wabanga yaliwo nga gambye owuwo Katonda talimba kinyinza okuba nga nkukakasa mwana ye yali wange bw'oba okakaza nti yali wuwo obudde bwonna omuntu era bw'akula aba alina okubuuza tata nga aliwa weekwase Katonda entanda gyenyinza okusibirira ku nsonga yaki ay'omwana obudde bwonna kazo nga nzi Mukama akuwadde obulamu ojja kulaba nga omwana wo akomawo mu mikono gyo otegedde kakati nsonga ki ey'amaanyi eyakujja mu eyo relationship kyeyakuviirako okuba nti oleka oyo omukyala era mu kunoonya omukyala omulala ng'ogikyawa ng'ogamba omukyala nno gwenjagala saagala abe bw'ati ensonga eyo nze ndi muntu mukakamu naye ensonga eyo abakazi nno nga tibaagala abasajja abakambwe ng'oyogera n'awulira nti eddoboozi nga liri waggulu bajoga nnyo abantu abakkakkamu oba kyekikula kyo tolina bw'okikyusa ensonga eyo nga nkugambye emirimu gyange nze ndi kyefu tugenda tuukayo naye yali ya bwenzi omanyi abatoolo bantu abo yali sijagananyo mawanga mwezi ate nga ayisaamu omuntu amaaso engeri gy'abakusinga omubiri nga munene akulaba oli muntu ono akuyisaamu amaaso n'ogattako n'emikwano gye baganya abakyala nga banenenene nze sisosola kikula kya muntu yakuyisaamu amaaso naye nga okusinga ddala nga mwezi n'emikwano gimusingira obufumbo n'ogamba kankireke ate ekirala nga n'emirimu wegitaataganamuko naye akyusa endowooza talina bugumiikiriza nti wakangumiikirizemu ennaku 3 oba nnaku 3 oba wiiki bulijjo tubadde tubeerawo twongereko ku ddoboozi kati noyogera mpola naye twankusaba busabe so nowulira ng'obikooye ye namukooyera dde nali mwagala obulamu bwange bwonna bwonna naye yatuka ne bigaana nemanya nti si namba yange n'okukkiriza n'owanika omanyi okulemezaamu kiba kyakabenje nnyo akirisito weezuula n'obulirira omutima gwo n'ogamba Mukama kino kigaanye mpaayo ekintu ekirala tewaddamu kubeera mu relationship n'emu nedda saddamu naye mwezi nga bw'omanyi omuntu yenna ofuna omuntu akulimbalimba omufuna omuntu akulimba n'akulimba nti oba akwagala nenajja nga ayagala bintu ebya mu nju ng'ayagala bintu ebya mu nju byakubba bwe bityo edda aba ayinayo abalala mutima gwamenyeka naye nkusaba ohiiringe odde engulu Katonda ng'akyakuwadde obulamu buli kintu kirabika kati gweokola mirimu ki ssebo olina omulimu okola mirimu ki nze ndi chef ali professional chef yes wabisomerera exactly yes experience byenamu experience byokka gyemirimu gyange gyentegeera that's very good osobola okufumba buli bwe bagula ku mikolo zino cakes negati bagabani hotdog sandwich chapu kebabu mandazi samosas donut fries chicken and all continental stuff fries ebintu byenkola byentambulira ogamba experience gyolina yes byentambulira bakozesa as for now nali neekozesa
naye nekozesa emabega ku mwaka ogwaggwa akuba nenfunamu nga bwomanyi ng'osetinze bizinensi noteekamuko obusente bwe wabulooka bakutomeza ekifo naye ngaekifo nga ekyamazima okyonoddemu obusente bwo. Ekifo kyali liddawa era obeera wa? Uganda eyo. Uganda? Uganda ewa? Uganda Nansana. Uganda Nansana. Nenteekamu obusente. Era gyobeerera ddala? Kati sono nsula Nansana. Nansana Uganda. Nsula Nansana kyebana. Nze banzaala Mityana. Mityana? Yes, Mityana naye nga tukulidde muno mu Katooke Nabweru. Mama Kawempe kuba gibazaala. Bazadde gye bali? Mama yaliyo. Taata yagenda? Mama gyaliyo ne basenga bataata abato. Famire basigadde bonna gye bali. Basenga baani? Kati weekozesa bakukozesa kiri kiki? Bankozesa sawa zino naye nga era si nina ebyo ebintu byengulagula kimu kimu era bya bizinensi nteeka ewaka kuddamu na resettingamu baaka naye. Yes. Naye ng'osobola ekikulu osobola okweyimirizaawo opangisaako akayu ennyumba. Era mpangisa. N'obeera ng'osobola okulya n'okuliisa omuntu gw'oba ofunye n'okirekera Katonda kuba oba tokisobola okirekera ye yamanya. Nsobola okuliisa omuntu gwe manfunye naffe okubeerawo olanda nga tatubanja. Yes, kisoboka. So kati wandyagadde omukyala afaanana atya? Naye ayagala mukyala wakwagala oba mukyala agenda okuyambako mu bizinensi? Tonagera kulaaba. Njagala omukyala. Omukyala akyala n'agenda njagala omukazi omubeezi ng'agenda beerawo. Omukyala tugende mpola. Omukyala akyala n'agenda. Oyagala mubeezi. Ng'agenda kubeerawo. Ng'ajja kunjagala ebyaddala. Nange mwagale. Ate nze bwenjagala sikiitinga. Nedda sikiitinga. Tukakasa tutya nti tokiitinga? Nedda nze omukazi wange manjagala muwe ekitiibwa kubanga toba oli kyoba olina n'omulala kyaba alina tewaba nnyo kyanjawulo. Baaba bwotyo bw'okkiriza ggwe. Nze nga tewaba nnyo njawulo eriwo okubyako bawukana mu mpisa n'emizizo. Omukazi ayinza okubeera eyo n'atya n'agamba ono alabika ayagala muntu amuyambako mu bizinensi. Wabula ate saagala mukaabandi nti mukaabandi nti gwe olinayo abasajja baba booda oba bameka oba babetingi oba baki ate nogambe nze nzuuno nedda n'oba olina bizinensi yo oba olina sente zo ng'olina omukazi ng'olina bbaawo ebeera n'oyo omu kuba wenatuuka kati emyaka gigenze nkuze. Emyaka ng'emeka? N'emyaka 33. Nagiweza mu Desemba nga 2. Omukyala yandibadde wa ddiini ki? Asifudde wa ddiini ki kasita aba nga alina eddiini ku mutima n'obwagazi ng'amanyi kyayagala. Omuntu amanyi kyayagala yakola ati? Omuntu amanyi kyayagala kasita tumuwulira sayizi abamu banyooma mu sayizi mb'oyo mutono. Okyokunyooma baakunyoomako? Mutono waliwo neyaŋŋamba gwe tolina birevu. Baba. Tolina birevu. Oli mutono. Ekyo nekimukuganyisa nagaana olweza ensonga ennaku bwezityo. Nagamba gwe tolina na birevu gwe baagala nnyo abamasimaati ate kati owamasimaati newaba mubbi as long as ye smart nga bamubbi batunuulira. Era ate nga basinga. Newaba nga wa betingi bamubbi batunuulira. Yandibadde wa ggwanga ki? Eggwanga lyo emawanga nsosola eggwanga limu lyokka lyokka abatoolo. Saagala olina ensonga. Yeyanzayira omwana. Baba yandibadde myaka emeka kati tumaze tribe atutudde ku myaka
nekundabika kala yandibadde mumpi muwanvu munene mutono ate otugambye abanene kale tugende mpolampola. Mu myaka okutandika ku myaka 24 paka 45. Paka 45. Yes, up to 45. Oh. Yes. Kakati nze kyenfaako kiri kimu. Entegeera ye na mpisa bibiri. Wow. Esifa oba muntu muwanvu. N'omutwavu kutteko. Entegeera ye yokka gye ntunuulira ebirowoozo bye. Byentunira byokka byokka. Entegeera ye amagezi ge. Nampisa. Ne laavu abanga ina laavu ng'ajja kunjagala. Naye mbadde manyi laavu yeekulembera bino byonna n'ebigoberera. Byonna biba wamu. Byonna biba wamu. Wali ofunye kwatategeera bulungi kubanga ogambye ekimu ku bikuwanguza mutwe. Omukazi ali omuntu oba omuwala atakwongerako. Mwala takwongerako yagamba mbeera tugeze ekyankalanye mubikutekutemu yagamba ekyo ekitanda tukitunde. Aba talina kyajja kutwala. Omutwe guba munafu. Tasobola kugumiikiriza. Yes. Omukyala oyo yandibadde abeera mu kitundu ki? Ekitundu si kikulu as long wonna waali. Bw'abeera e Malaba. No, wonna waali kasaba nga waliwo namba z'abantu nga waliwo ba customers. Nga waliwo ba customer nga sokolera business ebitutwala mu maaso. Anti omukyala ayinza okubeera eyo kubanga abantu abasinga balaba TV ng'alinga Sembabule n'agamba nti omwami mulabye musiimye eddeeyi ze ng'ayagala ogenda omusanga eyo. Oba gwe okumuggyayo. Ekisooka nga bwankugambye nti egyabeera si kikulu naye gyabeera bw'atunulatunulayo gyakolera oba gyalina bizinensi ye oba bbaalo ba restaurant waliyo abantu waliwo bakasitoma bangi etuba twegasse tusobola okula bwema musanze mu local food nyinza okumwongerako naye nti kati kanteeka wano teekawe oba pastry. So ekikulu kyabeera yandibadde mukazi. Wabula naye nga okusooka ddala ekikulu ayagala. Omukyala singa anaabaayo ng'era ananjagala era aba asiimye. Si mutoolo tugende mpola nga abatoolo bokka beetogobye naye ng'ayagala atuule waka gwe omulabirire naye nga bwe wagambye ng'azze azze kuzaala baana naye tayagala kukola ng'agamba nze omukazi balina kundabirira ekyo ogenda kikukwasaganya otya? Nakikolakokko naye nendaba nga kimenyamukko nga kyetaaga mwenna nga muyingiza nga mukazi nga era omusajja gwalina okulera omukazi but naye netuba nga tusharinga bizinensi nga oba nga yaffe ffenna era force esinga obungi omusajja yalina okukola ki? Awo nno oyogeddemu nga omusajja kubanga batugamba okugiteekamu ewaba afuna obukadde bwa ssente ne musajja n'amuwaayo emitwalo 10 egy'enviiri mbu kimusanyusa. Weewaawo. Era ebyo byonna biva mu nkwatagana enkolagana ebeerawo gye musa wakati wo omusajja n'omulungi gw'oba oyina. Kati omukyala bw'aba tagenda wabikolako ebyokumulabirira ng'ali waka n'obikoowa kati oyagala mukyala atya atudde waka gwe gw'olabirira? Nabikolakokko weyo tribe gyengambye nze omwana naye nga muwa buli n'omusala gwonna nga bwangufunye nga ngumuwa nga ye manager wange ye banka yange buli kimu nga ne transport gwemanyi otambuza yalina nina musala yalina okumpaako nga wamulaga omukwano oyo maama w'abaana oli maama w'omwana naye yampisa si bulungi mutima gwamenyeka nnyo yankola si bulungi omusonyiwanga naawe mukama n'asobola okukusonyiwa era nagezaako ko agamba waayeka
gyentambulatambula ewaye kanfuneko kanoonyeko ku mubeezi ndabe naye nga bonna notuula oluusi enamba esinga nga balina endowooza yemu lyajja yes olyajja ng'ayagala biwanvu totenda binyumize bingi nnyo n'omudala abimanyi tugambye oyagala emyaka kuva kwemeka paka kwemeka 24 paka 45 bw'abaayo ow'enkaaga ng'alyoke ng'ayagala mugende ng'akwegombye ng'agamba weewaawo nze njagala ekintu kino kitwale kuleeveddako naye ng'asukka kwejja emyaka ng'era tali redde kuzaala ayagala mubeere mwenamweweeku ow'enkaaga bambi kati oyaba akooye ng'olyokoze ennaku aba akooye bambi kati ate abakazi nga tebakyakula nkaaga kale nkaaga 5 4 nkugambye paka 45 kale no 45 bw'aba agisusaamu abantu no nga tebakyakula mpozi bw'aba nga talina nvi oba nga tegimulabika naye nga waba njagala okuzaala muzaala ku mwana njagala ozaala kuba kati ninga nga atalina mwana kati envi ze zikusinga okukusumbuwa toyagala bantu bakadde bakulukulu balina ne waba akwagadde ng'alina buli kimu kakati kankikirira nga wano ku air nti bw'oyogera bw'otyo bweŋŋamba nti no njagalawo newaba mukadde omanyi kyebagenda abamu bongoatino yayagala byabugagga byamukadde yes ayagala byoli byakoze tayagala kikkola ngaye eŋŋombe eriwo naye nga sibo kiri kiri kitya nedda kiri kitya wowe batyo buli muntu alina endowooza ye kati nze ŋŋanze era oyo aba ajja kummenya okuba njagala omuntu nga tugenda kweyagala laavu nga weeri tukolere wamu tubeeko byetuukawo nze sagala tunyira nnyo byabugagga bye byayina awo nno oli musajja saagala nange bwe tukolera wamu nga tukwatagana bwe mba nfunyeeyo nga mpezaamu ezakando nga nangulawo oba 5 ku 10 ewange yes so abo batujjukira abalina abaana mu myaka gy'ogamba 6 balina abaana abo babanze nganze baba bandabira mu kiti kirala ate so tekiba kirungi kale tugenda kudda mu maaso awo nga otubuulira omukyala yandikwagadde atya mpisa kize yandizze nazo bw'oyagala omukyala ng'asobola kukugattako ki naye nga tetunagenda awo katusooke wano omukyala singa abeerayo ng'alina ebyo byonna by'ogambye ng'era alibedde alaba Delta TV essaawa eno ng'alibedde okuba ng'akweyungako naye ng'ali positive ng'alina akawuka akaleeta mukenenya njagala era njagala muntu ali positive wange njagala muntu ali positive baba saagala atali positive n'oba ng'olina kinedda saagala bambi saagala byakukuta oba stress kwongera stress saagala byakukuta saagala bya stress bw'ate agenda kugwa ku ddagala kubanga oba atereza nnyumba ate agwe ku mudda ogambye nti naawe oyagala otya ali positive oyagala naawe ali positive yes lwaki osazeewo bwotyo nange ndi positive yes nange ndi positive era njagala ali positive I don't care n'oba nga oba obadde oba nga wafe omwagala oba yagenda ensalo eba ya Katonda yes so wabeerayo nga mulamu akwerekereza bw'aba mulamu tatawaana kati gwe kuddagala ndi ku ddagala baaba kale so omukyala yandibadde ali positive ng'ali positive ayagala byakukuta otugambye toyagala byaki byakukuta ng'akola nga byakukuta beera ne muno mwena nga oli opening mbere open gyali wejjukizenga nti hani saawa yakola kumira ku ddagala obulamu mu butwale mu maaso bwe ngenda owangala musango oba oli awo
gwe tugenda owangaala ffenna antegeere mutegeere. Kakati omukyala ono yandikwagadde atya nga gwe omwami asazeewo okubanga ojja olunaku olwaleero? Bintu ki by'okooye by'otagala kuddiramu ddala mu eno relationship empya? Era ogamba omulabi akulaba olwaleero oyo agamba nti weewaawo nze omwami nja kumusobola oba oliawo ndi positive kubanga bali negative baba bagobye baddiyale temututaataaganya yadde n'akamu annaako eddagala olw'ensonga azze muwulidde obulungi. Omukyala yandikwagadde atya? Naawe n'owulira nga at least mpulira kati ndi musajja mpulira bikyuseemu. Yandikwagadde atya? Ebyewaka yes, omukyala ono yandibadde akwagala atya nti nze ekinsanyusa omukyala bwankola bw'ati ekambulira awo bwekityo. Ekisookera ddala omukyala bw'oba nga tonnyendako tegeera nti onjagala. Bw'oba onnyendako kitegeeza oba tonjagala. Yes, ekisookera ddala omuntu akwendako aba takwagala. Omukyala abaliga aba takwagala. Abaana balaba kitegeeza aba alina omulala gw'ayagala. Wabwe mba nga nkulina siraba nsonga lwaki mba ngendako kitegeeza gwe mba sikola ki sikwagala. Ate bw'obanga olaba nga sijja kukolera tokuba simu ola tokuba simu bw'oba kunsaagisa oba kukola nedda. Ate omukyala ow'omumwe omusajja gamba saagala mukazi ayo n'omukazi ate tukyatambulira ku ebyo bye wandyagalidde ddala omukazi ajje ng'ali lwedde okukuyisa. Okujja nze n'omukazi alongoose waka aba mulungi omuyonjo kyogerere ddala mu butuufu bwakyo. Omukazi omuyonjo aba mulungi nnyo n'oba nga oli muddugavu ng'oli otya n'oba waliiso limu naye ng'oli muyonjo. Ne bw'aba atya waliiso limu naye nga muyonjo nga tukwatagana alavu nga obuyonjo kikulu nnyo mulaawo. Nakyo kikulu obuyonjo. Ow'embaligaati omuganye obuyonjo ojja nabwo. N'omutamiivu nze simwetaaga. Sagala muntu akozesa ebintu bitamiize. Oli wa ddiini ki? Ndi Mukatoliki. Naye Abakatoliki banywamu ku Bibuli. Nze ebyo sibinywa. Sibikozesa. Mukama nga mulungi. Sibinywa naye. Toyagala ba lujuuju. Saagala. Ate newankubadde ngambye nti n'oba ng'olina ebbaala ng'olina ebbaala ng'oli positive naye nga tusobola okweyagala ne twekula nange nembako kyengattako nga kati olina bbaala nti kanyongerewo ka restaurant oba ka takeaway ndeeteeko ku bintu byange bitonotono byenina naawe oba olina kyosobola nze kungattako sagala bingi byakungattako like ngaddi yes naye saagala toli agamba bane oyagala muteekamu ssente sikuteekamu ssente wabula bw'obanga olina right now oyinza okuba nga olina capital nze nga exactly bwe ndeeta kino kati kangulewo ka display ekifo nkiyina kangulewo display na microwave. Yes, na microwave ebisigadde byonna sobola okukola naye nti oba wabbaala byonna abikola naye ng'agenda mu kidongo ng'alina biguruupu. Anti tuli omukyala byatajja nabyo relationship era byogamba nti nze omukyala bwanjagala bw'ati nga talina maguruupu. Yakyakala amusobola okusanga yakyakala simwetaaga. Omukwano bw'oba okyakalidde mpozi nga ku kyaki ng'ogenze nga kusabako bakukereziya anti kintu tokyakala kati ng'ogenze nga mukereziya bona ogendako wa mukwano gukasaba nga mukazi oli wa ddembe ery'okunyumya ne bakazi banno. Naye waliyo ne baana abagamba nze mikono gyange basajja naye baba baddaabe naira aba alimba babyogera nnyo nagamba nze mukwano gyange nze nakoowa abakazi mikwano gyange misajja babalina baba balimba.
afunako eyakulimba bwali abantu abo si balungi kwegamba bingi ate singa nabeerayo ng'era ali positive nga bw'otugambye naye nga ayagala mweyagale mutwale obulamu mu maaso naye nga tayagala kuzaala mwana mulala nga tayagala kuzaala ng'alina byonna byenjagala waba ali positive at least aŋŋamba ati newampayo akaana kamu omwana omu sooka obagambe mu kamera at least ne bwanzayireyo omwana omu n'agamba nti kati awo tukomeko oyo newampayo omwana omu tukomeko oyo tutambuze obulamu tukole ebirala mu maaso bitutwala mu maaso agamba bw'olina ennyonta y'omwana oyo oyagala kubeerako na mwana omukyala ali eyo alina okubaza oba bw'abanga tayagala kyakuzaala muntu osobola naye mu maaso wabula maybe oyinza osanga byenyinza okukola oba mukolera biyinza omusikiriza n'akola ki n'azaala ate singa omukyala anaagamba nti ajja gy'oli naye nga mubeera mu kye bayita courtship okimanyi nti nga mubeera mwenna naye nga temuli mu kwegatta mu nsonga za mukwano paka lwogenda ewaabwe oba ebyo sibisobola tobeera na muntu nga tewali kwegatta nedda kiriwo kiti okugenda ewaabwe w'omukazi kiba kirungi ne bakutegeera ewaabwe ne bategeera naye n'omwana waabwe nange okumutwala mu nnyumba ewaka tebamumanyi ate ensonga yo nkulu nnyo naye nga si bino byagenda mbu bakukyala oba mikolo bambaga kuba ebyo okukyala byetaaga nga musoose kwetegeka bibaamu ssente kozi naye kati wano mba sinafuna busobozi mwanjula waabwe nsobola osooka nemumanya ku b'eŋŋanda ze abamu n'abaleeta n'abambaga naye nga tobedde naye nga tewali muntu n'omu akolaki akimanyiiko yes ekyo kiba kirungi oba oluganda lwoba senga obaani obaani basitawe obaani n'akimanya kuba bamu babbawa kuba bamu balimba nakulaga mukwano gwe nti ono sisita wange kati ekyogenda kukyewala otya gwagambye oliwedde kukyala kuba bwogenda mu nedda okukyala kyetagisa ssente n'abantu abamu bamukwano baabwe babasondera tolinayo ku mikwano naye nze sirinnya omuntu nyonyi wa mikwano kwano so ekyo tokitunuulidde nnyo okitandikirako oyagala kusooka kubeera namuntu ekikulu tunidde ebintu bibiri okwagala love okukola yankulaakulana yes love yekulembera mulina okuzaako enkulaakulana kuba bwe tuba ffenna nga tukola yes ebisigadde byonna byekola byokka kati musuubize nti sigamba nti tojja kgenda mu bazadde naye wajja n'okwagala ne love sooka okayiseewaawo tweyongereyo ogenda mu bazadde b'omuntu si kibi naye kyandibadde kimu n'ogenda buli omu ng'amaze otegeera munne empisa ze nti ono nja musobola naono nja kusobola no sijja musobola nono sijja kusobola namubeera mwenna ate tosobola kipapira tosobola pima gundi za muntu mbeera za muntu jazinga muntu nga tobeera naye obaaba omuntu obeera naye nomanyi kati ono abeera bw'ati embeera ze manya obeera n'omuntu omanya kyagala nkyatagala kakati gwe ng'omwami omukyala oyo ajja ategedde by'otayagala bw'oyagala okukuyisa biweddeyo bw'oyagala omwakyala akuyise empisa tetuzogeddeeko empisa mulimu omukyala omukozi alina byonna naye ng'akubogolera mu bakasitoma akola ki nze nganze omukyala waba asobezza omukyala wange oba omulungi wange so amunenyeza mu baana oba mu baka mu bantu ate sikuba wabula nkuyita nankuza dda nagana naye munaye kino tekibadde kirungi nga si mu bantu yes mu bantu oba mutyobodde oba mumazeeko ekitiibwa kyeyenga ye oba mumalako emirembe ng'omuntu oba naye bamukulu munno
atuddeyo wali ku mukwano kakati nga gwe tubirabye ebyo gwe omukyala oyo omwetegekedde otya nti omukyala tugenda kutera mu kamera bw'obaayo gy'oli ogenda kujja ngenda kukuyisa bwenti ngenda kwagala tubeesinze ku mukwano because byonna tubizimbira kuki kulaaga wali omukwano buli kintu kibeera kyekola kati omukyala oyo gwe omwetegekedde otya weetegese otya togenda kujjayo payini gy'olina ku mutima yoli yakumenya mutima gireeta gikubona omukyala kakati njagala yenna omulungi ali eyo nga togenda kusaagana nga oli interested ebyo njagala ngaogenda kumerabiza ebyemabega byonna byonna njagala nfokasinge ku gwe nange ofokasinge ku nze yes ebyayita bibe nga ebiri pasi biyite ebyayita biyite kati akatalekeka tubuulira akatalekeka kyewerabidde then obawe ku namba y'essimu akatalekeka nze omuntu oyo agenda okujja nga bw'aba nga oli eyo nga ogenda ng'omanyi ogenda kujja mulamu bwange subira nze kenyini naba sinakyala wamanyi n'okutwala mu bantu bange kuba mbalina siri omwo basenga gye bali maama gyali bataata abato gye bali nino tebali wala nnyo bali era nabweru nabo katooke nabweru eyo naye tubaye ku namba y'essimu omuntu anjagadde omuntu gwe nga gwe ng'oli ready ng'ompuliriza bulungi ngere ku ddoboozi taata nga oli ready nga tusobola otambula ffenna mu byalabu ne mu bya bizinensi gwe atali ready first oba nga sinasoma namba yange totawaana yadde nobipingako bano n'ogitunuulira ku tv ekoma kuwuliriza buwuliriza gwali redde era twogere ebisinga ku kaawo kansuke MTN eri 0782 43 15 76 ogenda giddamu mu Luganda sokoddemu MTN mu Luganda MTN eri 0782 43 15 76 Airtel 0700 71 68 esembeyo 08 tugiddemu naye 0700 71 68 08 naye bw'oba gwe nga toli interested tokuba simu bambi nako ebyokumenya omutima n'ebyokunsumbuwa obwongo njala omuntu bwe tugenda okukwatagana nga oli positive ebyange ebisigadde tuyinza obyogera ku ssimu weewaawo bwebityo ne webibadde ebyolunaku olwaleero jako kyembadde nendeeseyo katonotono nti newoba ng'oli makaago nze bwenzija bonawoba ng'oli makaago bwemanyize ewuwo basijidde bintu manze tweyagale wabula tamuze ne bizinesi maaso basijidde bintu byo kiki ekikulu yes kikulu kyakwagalana bya laavu nakwatagana mu bya bizinesi especially mu restaurant oba bakery oba ina bakery so kuba gye emirimu gye gyensinga otegeera sinawo nomu gwentegeera mulala era gyenkola ebyange bwebityo ne webibadde ebyolunaku olwaleero akuddira mu mboozi mwanattu ayinza obutagiwoomya siyinza kubanga nnyongerako ekigambo n'ekimu ku bigambo bya mwana mulenzi oyo nga bwe mubuulidde era bwabyagala mwebale nnyo okuva gye tubatandikidde munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa
okuyita okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.